Abalungi abali b'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero mwendi ne mukadde wange Dr. Ashraf simwogerere musajja yasoma kukuula amannya naye ati wamala okukuula amannya ate mwana atu n'otutwala ne mu theatre n'otulaga emizannyo nayo n'osoma ate n'otandika n'okuwandiika ebitabo oli musajja muwandiisi kati era tuli mu kwesonga omuzannyo gwaffe nakizaalizi watusuubiza nti nno ebbanga lyonna bujja kubanga gufuluma yeeyo nakizaalizi kale tujja kubanga tuli basanyufu se busooka obuze kuba tulaba bannange abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu balamusiza nnyo mwebale kutwagala mwebale nakutuvuma nga mutuvumyemu naye nga byonna tukuba kuyiga era tonyiga byonna bibakuvuma ate bituufu bibakola ki byonna bibakuvuma bituufu asibiba bituufu naye oli abanyize omuntu bw'onyiiga n'oddamu mu musomo ebiseera ebisinga okola ki oluusi ovuma newekyetetaagisiza nekyetagisa n'ovuma okitegeera so kati ate n'okuvuma njagala okigire toyinza kuva eri nekusanga quiz stupid wateekwa okubeerawo ekikivudde nentandika okuva quiz oli stupid quiz kyotegeera batuvuma bulijjo haji wano nga bwenze nentula naawe wano nenkuvuma oli nateekako akamessage nti abasiru ababiri batudde naye kyokankikubuulira kiina era gye kyava gyava okutuyita abasiru naye ate oluusi ekinyira kiraba abantu nga twesulise naye ate oluusi nga kyekyesulise ate tekiraba kyekiva kyesulika kati n'oli abatalaba nsanyusa okukulaba amiina abantu baffe bakwagala nnyo abantu abali naddala mu mawanga ag'ebweru bebasinga okutunulira ebintu nga baagala okumanya ebifa mu ggwanga lyabwe bangi nnyo bambi bagamba nti mwami Kwezi weebale kutuwa update y'eggwanga lyaffe n'okutubuulira ebyo ffe bye tutasobola kujja kuteesa so weebale nnyo Haji weebale ddala okuwaayo obudde kambebaze oba neebaliza naye kanyongera okubeebaza tugende mu maaso ate mbeebaza nnyo okubanga bakuwagira morale ne financial nosobola okubeera nga ogula ebyuma ebyo tukola ki amiina ewaliwo sawundi lwe yayonooneka ne banyiiga mwami Kwezi sawundi musirike sawundi nja kukikolako era ne baweereza akantu sawundi ne tumutereeza kale tubeebaza nnyo akati Haji we tujjidde wano ng'ebigambo bizibu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero abaddeko mu lubiri lwe olw'Enkoni ekyo kizibu ate ogambye ebigambo bizibu anti nkyajja mbadde sikunyiigidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero asiimye n'afuluma mu lubiri lwe olw'Enkoni abantu ne basanyuka nenkuyega enno ezo ziraba olaba kankuweyo kantu kano girawo otadde wennyini nti olaba abantu abagamba nti omubbi bamukutte enjuki zimukutte yempulire nga zimukutte ezimwezengeredde kakati njagala nkitegeeza abagondi kubanga nabeerako nenunda ku njuki ebbajjo yawo omusajja yaleeta enjuki nga ate nazibbye bubbi muzinga mulala nazibbayo naye kyakola akwata Queen B n'amukwata kati olumukwata bw'ati Queen B endala zino zonna zijja ne zimukuuma amagye ne gamukuuma kati n'atambula kati bano abasawo kye bakola ng'ayagala kweranga ng'agambwa abo abasajja kwata ki enjuki eyo oba alifuna oyo ng'agikwata enjuki zonna nga zijja nga zimukola ki era abeera bw'ati n'omala omugamba nti kola bw'oti takikola kubanga abagita ate zimuveeko era n'omusawo abeera agamba temumukubako okiraba afuba okola kubanga oba yabbye boda oba yakola kibwekyo batubagambe ng'abeera awo n'enjuki agikutte ng'abeera bw'ati gendera nnyo batera kuba bati
mbwa mukwasize nje kubanga singa olagana nti yagala mukagondi egondi zimukuti zandibadde zigira zikwata wano wansi awakola emikono naye abeera zikwata ngezimusibya empingu kati kasitagira nakuba ensaasi namukonako namugamba omuzzukulu mumute aboneredde ng'atanjuki ng'atakwena ng'agenda nga nazo zigenda oyo yajja okukwatiranga ababbi ako kayizi naye kaakati kibadde enkoni okubugiriza Ssaabasajja ali awo owulira getolabwe akamwenyu mweroza abatugamba Ssaabasajja Kabaka bamutwala mu lubiri lw'enkoni Katikkiro gy'agenda omusibira ng'olwono yakadda ende mbaga nti bannange Ssaabasajja Kabaka nga bamusibira kiye tategeera si muntu mukulu naye kino kijjawo byonna bibadde byogerwa Ssaabasajja bw'afulumye n'atambula mu bantu be abantu ne bakuba enduru naye nno webijjidde nga Katikkiro bakamuyisaamu eggaali bavumye Katikkiro ne bamwogoloza bwe yavuddeyo n'agamba nti bannange nti ebifaananyi by'abakulembeze ab'ebyobufuzi muleme bitwalanga ate ku mikolo egyo eby'ennono okutwalibwa ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'ekyamaama Nnaabagereka ne bamuyisaamu eggaali era abalala ne bagamba nti gwe nno okyali ku kifaananyi nti ne certificate tugenda zino Namagere Mwami Ssemugere ng'omusajja Omuganda oba mu kikookola ng'ani ndi Katikkiro wa Mutuba ogwa Nnalungu Essumba mu kika eky'Olugave weebale nnyo ensonga eyo ogyogerako ki omanyi ebiseera ebisinga ebintu bibiri saagala nnyo bikomentingako nakugamba kyekikwatagana n'obusiraamu eddiini ate nekikwatagana naki n'obwakabaka Buganda kubanga eyo nzikiriza institution emala okubeera institution ate nebeera nga nzikiriza kitegeera nti oli okkiririza mu nnono yaki ya Buganda n'ey'Obuyisiraamu n'ennono nga bwetambula yaki ey'Obusiraamu omuli okusaala swala emmeka etaano bitambula okiraba nti kaakati olaba nti Obuganda kati nga bwekyogedde nti tulina emikolo egy'Obuganda ng'ekyo kimanyi nti ekyo Buganda kitambula era ennono nga tumanyi bwe zitambula nze ntambudde ensi naye kyenazuula kino nsonyiwa okukigira bwe nti eggwanga erisinga okwenyinyala Newcastle oba eminyira Buganda tetwagala minyira nti omuzungu ayinza n'okuba nga amaze okulya kubanga bwetutwala nnyo nti nti bagunjufu naye n'akwata Soviet n'agisuula kuki ku dining table ku sowaani n'agisuula ku sowaani negenda olaba bovugize naye Omuganda ne bw'aba akwata ki ng'olulagala luno bamaze okulya olwaliiro agenda ddusuula muki mu lusuku tasobola kukoozaako ki kawuwo bw'ati kabagenda okusuula mu lusuku n'akanyizaamu oba okasanguza omwana emiyira era bw'amutunulaga oyo naye y'Omuwarabu kubanga nali emakka naye Omuwarabu agira nagira emyaka buzi taggwako agamba ate n'akuwa kicyapati yalla olaba bw'otunula buzu teggwako ng'akuteminyira emira tekimalaako buzu otegeera kati ate ye waliwo wano gwetwalira omu Sudan nga akikola nga ye ate bw'omala n'okwata katambaala ng'Omuganda bwe tukola noonyizaamu nogira n'okazaamu mu nsawo ate layaga Abaganda batereka eminyira okiwulira kati ate ye bw'akiina bw'ati so kinnuma nnyo omuntu okomparinga ekintu kyennono nakikomparinga n'ensi naddala mu politics otegeera ate kirala bwenga kwezi naye nkutwala nti musajja mukulu naye ategeera ebyennono kiki n'ekibuuzo ne bw'okimbuuziza oba n'ensonga bw'ogireese ndabira ddala nga si kyekintu ekyandibadde ekyokwogerako nti
omuganda ng'otandika kuŋŋamba nti ogenze otutte ekifaananyi ekyebyobufuzi ekyomunnabyabufuzi ng'ojja kukima mwana wange tekisoboka ng'ojja wena okukima mwana wange allahu akbar otolaba omu asonyiwa okwogera naye nja kumugeya yajjako wano omu kakati batuuka ku entabaluganda eyo emmwanyi eyo gye bagireyo munju eyo giryako nange nengiryako kati yali mulokole n'agaana okola ki n'agaana ogirya kati amwogezi ye yajja ate n'akola ki mbwagirye era n'agirya omwogezi nemubuuza owange gwogenda okutwala muwala wange nti nedda nfulume nobugamba bafulume ekanzu sikati bazirinyemu yalya nemwanya eziwera oba abiri ne girasi y'amazzi n'agimalamu yazirya fomu fozi kwali kumanyiira kwali kuyisa mu Buganda lugaayo naye nga ndi wano ng'oyingiza ekifaananyi ky'obwebufuzi gundi si mukwano gwange nnyo ni Bobby nkyasizaawo tuyawule ekyo tuyawule ebyobuwangwa kati bwebukeera enkya kubanga nze kankubuulire olina nekimala kifuluma nga Bobby atudde ne mu 7 mu kafo nekifuluma bano abaana kuyisaamu gaali ye bamuyisaamu yamukka bamuyisaamu gaali yamukka yo yeba yamukka nga bamusanze ne President Museveni emaye yamukka bwebaka ku luguudo lwayo kusensebula yo si yekola ki tesiba tekuviira kusensebula busensebula kati bwetyo bwekola nti ajja kukeera enkyakola ki naye Ssaabasajja era Obuganda bujja kukola ki kusigalawo okitegeera bana by'obufuzi bajja ne bagenda naye Ssaabasajja institution tevaawo n'ennono tezivaawo ekyo ate sisembera ddala kubanga waliwo ababadde bagamba nti simanyi gundi agambe oba ku baana Bobi Wine nti simusembera ddala kukyogera nako kubanga ekyo kiri special kya nnono ekyo security ya Buganda nnene tokyogera nako nti kometingako gambe wabula ekyo ate kisigale mu bazadde ne mu bantu abalala nti ng'ojja mu maka gange wadde mpagira Bobby 10/10 mpagirani Museveni 10/10 ng'oleeta ekifaananyi kya President Museveni ng'ozokwanjula ewange kati abazadde balina ekyo kikolako bennyini gye bagenda okwanjula kubanga bwe banaakibagobesa emirundi ng'ebiri awala tebajja kgenda gumugumala oli nakyasizaawo abamawulire ne mutandika bakyasizaawo ekyo kibi nnyo era takinyega nako tukyogerako nti bannange mugire bwe mutyo olwakiyingiddemu olwakiyingiddemu bakyetisa Dr. Hilda Mani omubaka wa Mawokota ne bakimusituza naye yagamba nti yakisitula lwa butaagane kubanga mbw amasimu agali gava ku kitebe agamugamba akisitule bugamusukkako obungi era ate naye Hilda Mani awo aba alimba yandiganye kubanga enjawulo nnene nnyo eri wakati wa Buganda nga institution ne Magere nnene eyo nnene era togizanyiraku awo Hilda Mani yasuula akabonero yakasuula nnyo ng'okisitula oti ng'oloko kati awo yali ku masimu nga ngamba nti yakwatanga eno neno awo teyayawula yabigatta najja akole kakati katugambe kale nti ogenze ojjukira bano abantu edda nga bakutunuzaamu mundu ne bakwata wali omwana wo ng'okola ki ne bagamba n'okuba ne mu ngalo bakuta oba mukyalawo n'ekinene ekyo kisobola kwogera ekyanyuku kakati oyo bwaŋŋamba bwatyo ti munnange nakuba mu ngalo ng'emundu ekoze ng'entunuddemu mundu y'emagere ey'essimu nze saagala bannimba ndi muntu mukulu nze musajja mukulu
nze njagala nnyo omuntu abeera obuncikitivu okusinga okubeera oyo ye yali kati yali agoba kalulu okusinga ki yali agoba kaadi yali agoba kaadi okusinga ennono ennono tetugizanyisa bannange era nze ku ekyo nkugamba bugambi ekyo kikyamu nnyo oba mpagira gundi nkya nabo waliwo abakikozesa obusungu ye olwokuba alina differences ze naani ne Katikkiro n'ayogera lwaki olw'obusungu olw'obusungu kyekiri kyeggamba nti nze abaana bano abavuma anti bwe lwendogera kuvuma bwe nontunuulira anti mba ntunuulira ndabe kyozzaako abaana bano abavuma nze buli kaseera nkyogera nkompeyaringa nti abaana abavuma bali mu lutalo kanjiyite protracted war nga President Museveni bwe yajogeranga se protracted war lutalo lwakiyeekera lutambula kakati luli bakozesanga mundu ku biseera bya Museveni ne tukeera enkya nga bassa aba UPC ku kyalo abawagizi ba UPC bonna kugundi waliwo munangabo yani ewaffe Busukuma nekira ku lunaku olwo bataba abegombola bonna omwayi ne kojja wange Mukasa ne bamutirako mwenyina wa maama baba tabunne yibamutane muleka ku mmeeza ne bajje nangabo nga tewali masimu anti biseera ebyo batowe nangabo ne bagenda kuweekira nene bamutta musaawa eki oyo yali 82 ekitegeeza President Museveni ye yasinga okutta abantu abo bonna aba UPC gundi abali mu nsiko yobatta sijja gamba President Museveni nga ye anti yali mu nsiko anti baliyo bana bokka ye yawangula leta no fego tukiteekako kubanga yawangula Fedemu yali ntemu nnyo era ye yatandika akandooya akakabambulanga abantu kababye emitima abakusiba bati wanaakonawo bukonyi Jambia katipu ka Jambia noyubika niba ne batabo by'abantu baffe owulidde kakati njagala luli banabo buyinza nga bukyuse nga bayogera bati naye abantu bavuma nga bw'oyogedde owulira abantu bavuma naye nga gwe bagamba gwe bavuma mulamu nze kyekimpagisa okuvuma nogamba bavume paka kuwulira bubi ne Katikkiro ne bamuyisaamu eggaali batiba ne gundi babateeganga abakulu olwogo batatta nga olwogo baleka nga batta buli muntu kakati era kyegambye kino oba otuse ku kya Katikkiro nti buli muntu oba buli lutalo mubaamu ab'empisa embi kituufu okitegeera mubaamu ab'empisa embi abakwata abakazi ababba n'abatta abantu ekyobwerere nga amala gatta kati be abavumi bagagamba gaki beb'empisa embi ganene bebandibadde batta abantu mu nsiko singa kati abo balina mundu bandituse ne batumala nze singa naggwadda singa ate gwate bandinkubye nakafuuni gwe bandikugyeko omutwe ne bagutwala ate ne bagutusuula omanyi bakikolako ekasaayi baluma amakangaana nga gonna ga UPC oli ne bamunjako omutwe ne bagutwala ne baguteeka kwoli gwamuwuluzi baguteeka kakati nze okuntemako omutwe osinzidde ku kinze kiki ekibinyo kyenkoze ekintemyako obutemi omutwe anti olulabika oli muwagizi wa movement ivaawo naawe nze atagyesimbirangamo nze kyenjogera ndi mulabi nze atesimbiragawo mu movement ate wanga ku President Museveni kati weegaana otidde kafuuni si kafuuni nze njogera direct nali muwagizi wa Ssemwogerere nali muwagizi wa National Freedom Party nali muwagizi wa Dr. Besigye kati ndi muwagizi wa Kyagulanyi naye ng'olabika oli mbega ekyo naawe okitaddewo butesi kati nze bwe ndaba kati nze mubi kakati nze ndi mbega lwaki okkiriza okutula n'embega lwaki okkiriza okutula n'embega njagala information etuuke wa gwobega etuuke Ashirafu Katemba takugwanga Katemba takugwanga information nze Buganda banga nze ndaye banyinya abajja ewange ngolabira ddala nze kubega
kati nze bwontunuulira ddira ddala nga ndi mbega awedde emirimu gwe kati bw'oba mbega oli mbega owedda omulungi tolaga mundu nebyoyogera olabika oli wakakati awo era singa wonali nga ndi mukyamu singa bantwala dda nga nakuwaayo dda nga wampaayo dda naye gwe oli mbega omulungi ozijukiza omwana yagamba Ashirafu wegendereze kwezi ayinza n'okuwa obutwa kakati ekyo kyo kiraba kati omwana bakutandika batyo kati oli omubi kati tulimu eri nga tuli eri emabega tuli mu nsiko aveewo sindaba okwafu kuba enamulungi bata oyo omwami George kale nga chairman wa UPC niyo omusajja ali nga talina buzibu ayogera naye bajja ekiro amaka abantu 7 bonna ne babatta oyo omwami George Bukomeko yali azaala no maama w'omwana wange omukulu Sophie bambi yawona atya maama w'omwana wo n'omwana yali tasuzeewo yali taliwo kakati ne bajja ekabonge ne bakwata Burhan ne bakwata Sali yali chairman ne bamutwale wa Mobilizer ye n'akonkona ntakonzipirawo n'amugulira abaana nga mwebali ne batiraawo bombi ng'abaana balaba naye kino tosuubira nti kisobola okubeerawo kuba chairman wa NRM omulembe gukyuse omulembe guno gulina ebizibu ebi omanya si bizibu kuba bifuula ebizibu ebirungi ebi bibiri ekisooka President Museveni yazanya ebyobufuzi mu ngeri eno nti oyingira mu maka nga buli omu awagira kiki mulimu ate omwana wa Nuupu omukyala wa movement omwami wa DP omukozi wa FDC driver ali awo yabakenga bukenzi okiraba kakati nga kisobola obutakola ki kizibu okusanga amaka gonna nga gawagira muntu omu naye luli nga tumanya ati abo ba UPC n'engoye nga zibambala za UPC ekiraba kakati ekyo kyatuleetera kati kyangu kireesewo wangu ekirala President Museveni talina omubamaanyi nogamba nti political prisoner w'amaanyi wuuyo tamulina talina political exile w'amaanyi bonna yabajjayo n'abakomyawo batinyefunza bonna n'abakomyawo akuwa akasenteko n'okola ki n'otuulewo n'osirika bwakutekayo mu kkomero omwezi n'akumalamu akajanja nga tumukunde n'akugjayo nodda n'obeera ki so azanye bwakyo ki n'agezaako nnyo okulwanyisa ka genocide naye genocide bweyinza okugira wano wamu ku nepotism nti buli omufe tuvena tumanyi nti abanyankole bebali mu kintu naye tuguma ali mukaaba agamba obunyankole bwamusala kati ate naye lwakuba tumugira tutyo naye tetumulabanga mbega naye mumulabanga mbega ffe bwetuddawo bwe batyo bwebayogeza baba musajja wattu bwe batyo nze waliwo yaŋŋamba nti tugume twala eri oyo bamuwaayira yeka abaana Besigye bwebagamba sibakyogera ne Besigye bagamba mbega katubani ate tebakugamba ate oba kati tugenda mu maaso ne Bobi Wine ajja kufuuka kati eyo nayo nkola ya Museveni gye badegamba endala buli omu akufuula mubi mu maaso g'abantu nti ali muwagizi we kati ye n'afuuka sikeya kuro akufuula sikeya kuro gwe omusajja wattu buli muntu n'akutya nga nze baŋŋamba nalya bannange neŋŋamba nti arabbi singa nzifunye nenzirira ddala ensi yonna nekkiriza naye nazo siziraba naye gatona g'olimba era bakuketta bamanye oyo alina n'amasomero kati bakuwadde nez'hoteeri oli bulungi nnyo oyo mute oyo mbega awedde emirimu ali ku payroll azijjamu obo ku YouTube era nze bwe nkutunuulira ndaba
nenjaga n'okukwatako wano olabe nti oba ninamu akantu akalulu ka 2026 okalabe otya mukulu kasiraafu kakengedde roadmap yafulumye na buli kimu kyenagamba kyenasooka okulaba beja kalibulwako kayinza n'obutabaamu mingo nga wetubadde tulaba bwemabega. Yes. lwaki tekanabulamu opposition yevuganya yokka omusajja atudde wali ntende kati nandala mafaabi yakubuya olukiiko lwamira bantu 6,000 n'abafumbira n'emmere okiraba gundi ani mukulu mpuuga ne Bobi Wine kati okyawulira boogera ku Museveni maawu ne Lulume UPC Mwami Bosa ne Jimakena kati ate nga ne Mwami Kibirige Mayanja yangamba nti ne mujjema nabo tebali bulungi yangamba nayo tulina ebizibu byebimu teriyana nze nkubuulire Museveni akalulu kano tugenda kutuuka kategeke nga kali free and fair ffe tufuna ababaka ba parliament ku ludda oluvuganya ye Museveni agende anti mujja bafuna lwa nsonga emu nti muganya okwegatta okuteekawo omubaka ki omu nga bwe kiri ku road mayor kati kati gende tugire eddala Masaka ndabe scenario ye Masaka nga mukulu mpuuga yeesimbyewo ne baleeta naani owanoopo Namayanja ani aliwo asobola waliwo omuwala gwe batandise okuteekateeka Namayanja yamuleese okimanyi Mpuuga w'amaanyi nnyo eyo ne muleeta n'omupya owa movement ye n'abeera n'abaswama n'afuna 25% nga mumulina 75% ababiri si babiri bana muli bana mugabanye ne mulina 75% mugigabanye nga tewali aweza 20 ono ali mu 25 n'agenda mu parliament akalulu kano bakagenda okutambula opposition egenda kwevuganya eruzinge out nenga yerina majority y'obululu nga opposition naye obuteteekateeka bulungi obwoku batabuse bubi nnyo ebifo bibatabudde si bifo sente olaba ekifo ky'owa road mayor Nyanzi ajja mulya nnyama akyagala road mayor Ssalonge Lyasirukwamu naye akyakyetaaga okira nti opposition yokka yeriwo kati awo kankuwa ekyokulabirako Uhuru najja akitwala kubanga abawagizi tebeetemyemu byali nabo ate befudde abanaku ne basirikira omwo ne bafuna 25 oba 35% yaabwe oba 30% mulina 70 bwekyo bwekigenda okuba nti kati ebyobufuzi bijje mu kukolerera abantu lusuubula omu ayagala sente n'ekitiibwa ekyo nkyogera si kiruma kitiibwa buli omwana onya sente NRM wegenda okukubira akalulu kawano lwekyo era ku luno egenda kakuba nnyo n'okusinga bwe yali ekakubye nti era bw'anaaleeta abakubi b'emiggo nga bulijjo ajja kuba akola abajja kuba yemenyera bwereere kawedde dda opposition kakati n'ogenda mu north genda eggulu yaliyo President Museveni yawambayo ng'oggyeko wane Wakena ate Wakena nawo yawambawo eddokolo era ngo UPC yakena ya movement UPC yakena ya movement tugiramu ate nga Akena agamba ajja kwesimba okuba president anti era kukendeeza kuki opposition maanyi nze akalulu ako era nze ndaba nga kajja kuba ka mirembe free and fair kasookedde ategeka kalulu kanajja kateeka nkali free and fair ffe twekuba emiggo bo bali nga bayitawo weesange ng'owanandala mufabi okusanguwa Besigye ng'amukuba olubala okulumwaza omutwe ate ne bw'anaate kubanga ebyobufuzi byokusigala muki mu buyinza ne bw'ateekawo naga nti kati
mumugenda kwogera amaani nandala ate mmwe muli kwani Kubesigye naye nga baki babe bonna ne bagenda bekuba emiggaabo nakyakisobola ekikola ng'ayiseeyo mwe mwekubye yesi yabako era byebiringa bino byetwatandikiddeko ebya bino simanyi nti abantu batandike okutwala ki okutwala ebifaananyi nze ndi constituents ate si banuupu ababitwala Hirudamani omubuusabuusaamu si wanuupu nga yasitudde ekigundi yakisitula naye abamukubira musimu olowooza bagundi bo banuupu bebamukubira nze buli lwokola akagambo mbu lwaki nkugamba mbu kyova onteekako oluusi ojja nonteekako emitwe kakati tugize wano oyinza okuteekako omutwe nti Ashirafu yakyaye nuupu ogunteekako lwakwetikka bifaananyi byabannabyabufuzi olaba ekyo nokiteekako naye nga tonagikyawo nga gwokintadeko nga omanyi nti omuntu agenda kati omu bwabusoma omutwe gwo tategana nakukola ki nakuwuliriza ate nagwo ogwompadde ono si tonkuteekako omutwe ng'oli akuteekako omutwe gwe gutyo kati ono bano abavuma alaba mutwe gwokka n'alyoka aleeta ekigambo nti oyo alinga kino omanyi kinsanyusa oba wakateekayo eddakiika emu naye nga conversation eno yasaawa oli naavumirawo so kati byebyo nze okugira omuntu alina obusungu ng'alina obusungu okubulinyisa kyangu naye olowooza nti nno ababaka ba paliamenti ab'omulundi guno tibayiye nnyo abalonzi baabwe ababalonda okusinziira ku ebyo ebibadde mu paliamenti obuli bw'enguzi n'obutatuteeseza nga okututereeza electoral reforms ne tulaba nga tulina essuubi nze nkubuulire paramenti za Museveni okuva 2021 enjawulo ki enjawulo kijja kikula bukulizi kubanga singa oŋŋamba nti corruption atandise mu 21 naye yatandikira liri mu 2021 nga beesigyaze n'atandika okupanga ekisanja n'atandika okula kati akuze bukuzi nti bano kati ate abanaddako bajja kuba waasi bagenda kutubba abaddako buli omu ajja kulya kati bano tukozeewo ekintu kimu kati agenda kusiba nkutegeeza mu 2025 baminisita beegire ajja kubasiba kubanga oli yakwatako ne bamukula awo emabega awo nabateeka mu komera tuga nti ekijja nga kikambwe ye naasikowalinga webyako kati asikowalinga agenda kuddamu akwate kubanga singa abatta sikowalinga nga sikyanoonya olaba bano abaana ababadde bekalakasa jenulina abaana abo babadde bekalakasa nga balina ensonga naye yandibadde abawobuugizi n'abakkiriza ne boogera ensonga yaabwe oba yatidde nti kiyinza okuba nga ekyekkenya ne bamugirako awo manyi tayagala kuwa bantu kyasi ekya Libya waliwo ono ava okuresigninga owaawa Bangladesh ono mukyala Sheikh Hasina simanyi Sheikh Hasina abaana batandika mpola bekalakasa leero resigninze kyekiremesebwa okuwadde ekintu okukwata omwaliiro obulungi kubanga okwekalakasa kuno kwandibadde oli abafugina emyaka 2 mwena naye bamugyeko mangu fuulu abali mu myaka 4 anti ffe ujjukira twava mu buyeekera kati gwe bala nti gundi eno kibale nnyo okuva mu 21 2001 kibale nti okijjidde nga kikola ki kikula kati kituuse ku kigenda ku climax nze nkubule teri kitasoboka nze nalaba katubanigo enekuba katuusa sabasaba radio Uganda awo enekuba ku enyonyi anti eri parking zaawo nga tebataddeawo ku radio Uganda awo ngombote yagitadde ku luno lunawozi nga ziri awo ku parking zaawo
ekibaddeko ekyali mugundi kunaku nze siyita mu Kampala nze Kampala namwesonyiwa mpita bbalibbali naye ku olwo bagamba abantu abaana kwekalakaasa emundu zaali awo kiki naye bwoba ng'oyagala kulwanyisa baki ate abaagala okuyambako okulwanyisa enguzi naye nga aludda yali mutuufu osanga baana batandikira awo embeera neetabuka eri bassa 10 manya 3 Bangladesh abantu abafudde naye nga baana be batandise ne wana abantu baffe batiitiizi twali luweero oyogera nga ataali luweero baddalira abaganda batiitiizi babatta lwa butanwa butanwa butya ekitanwa bwobutya omuntu ne battamulindako nga tekyewalika tamaguzi bwali butanwa bamutta tekyewalika kyeŋŋamba nga butanwa kubanga oyogedde obutanwa nti oli bamusengamu omupiira bugundi banagukuba mu ggoolo negwekuba ku ggoolo post ku ggoolo kipa neguddayo nti agikutte lwa butanwa obwo bwe butanwa naye abasajja bakigonga abo ne beewaayo nadduli abo obatyanga ne beewaayo ne balwanyisa ki Pulezidenti Obote ne balwanyisa Pulezidenti Obote paka ku nkomera amagye ge ne geetabuka ne gakola mutiny gakola naye gwe tolinayo kirowoozo nti Pulezidenti Museveni amagye ge gasobola omuwamba kati kyekino ekirala nakyo kinabadde njagala kugamba amagye ga Pulezidenti Museveni nago galinga wano bwe tuli mu Buganda ekimanyi nti mu Buganda ng'oggyeko Ssaabasajja ate ye nga siriida wa byabufuzi wa nnono wa mukwano tetulina ssenta kubanga singa twalina ssenta luno olwekayunga nga olwagaba mukole muti aduumira abantu nno baali bakoze naye kati tetulina ssente eriki eduumira magere teriiwo anti yandibaddewo naye terina confidence mu baki ate abantu abakulu naye girina mu bavubuka lwaki teyiyambisa bavubuka kubanga era bakulu kati gwe mukulu semwogere tokyagenda ku street owulira kati anti ffe tetukyagenda mwemuwa bagezi naye twagenda muki mugondi mu nsiko naye era amagezi goolaba gogira nti olina okuwa amagezi ng'ate bwe mugenda ku front line abaduumira buli lwatuuka ku front line nadda emabega 10 bafudde 3 bafudde obukosa alitreatinga Pulezidenti Museveni kati engeri gyeyakwatamu amagye ge goyogeddeko nti amagye tegalina goni nga bonogamba nti senta nti gundi bwayogera tugende n'oyo nga bwowulira bwekyali gundi nani Zimbabwe ate no vice president yayogera naye ngeri amagye gali ku muki naye gano gali ate era ku heedi ne gundi ono ani ano gwe bataddeko CDF muhoozi naye talina mu magye talina maanyi gagamba nti bwenjogera kino bonna bajja kukola bonna bajja kungoberera kwegaba pulezidenti n'amagye agadividinga ekyo yakiko amagye ga Museveni CDF bwakugamba ekintu musooke munkubire oda mugijja wange naye olina amuteekawo ng'ekifaananyi kati ne bwawa oda tekola nga oda naddala eri agenesi ki president ate bwane weebeera nga yakikoze n'agamba nti CDF akyusizza komanda w'egindi nga takimanyiiko tasobola kumukkiriza lwaki omukyusa otya gwali president alina gwe yeesiga mu nsi muno mu byobufuzi naddala nga oli head of state nkubuulire tomala geesiga muntu naddala ng'oludde mu buyinza singa oluddemu bulwi ne bwoba wakagenda okiraba nkuluma yakyala bukyazi ne bamuttirayo bamugira bamuwamba alina agondiwa yali China n'atuuka eri ne bamwaniriza ku kisaawe ng'amwaniriza ategedde
naye nga yeta nategeera namuga nti wekitiibwa teri gyovudde namutwala ne bamala kuyingira mu conference gundi namugamba tuno bakugyeko Nkrumah teyakikkiriza bakuwambye yali yafunye dda message kyava amulaga message bakugyeko naye okumanya obukulembeze buluma tebuzibu yasooka naye bakabwati kukya nga tamanyi kiddako kakati bano bonna be yajja nabo nga bakyusiza ddala agensi kati babagirani yali akyampa yali andi maama oli awambye kati olugwe baliko ennyonyi tebazirinya kuddayo embase ambasada owa Ghana eje yali akyadde nga yagambye dda tuwagira gwe baweereza dde obako buyozayoza ono era yasala busazi n'agenda e Conakry kubanga sekutule yeyamuwa n'amugamba ati mukulu munna nazuuka n'omugamba n'amuwa nga bafuga babiri yamwagala nnyo sekutule yagala nnyo Nkrumah ne bakulembera jini wa jini ne bafuga gundi nga naye munne ng'amuwadde obuyinza naye yamuwa amagezi bali naye kubanga yamwagala nnyo kati bwebwo obukuki obukulembeze tuwetaaga kusumagira bameka abagibwako amagundi baabwe abaana newa Libya Muammar Gaddafi teyatta gundi teyatta oba yaliko jjaawe bangi abakikoze bwe batyo so omukulembeze kabe oyo mwana kati muhozi olowooza n'alaba emmotoka ezo zonna bwe ziguyitako eza taata wenaga ezo ne ziba nga zitwala nze kuba mwakulidde naye ate naye zimutwala tezimala ayagala enkanye zaki akuze alaba bya bukulembeze takuze ng'alaba basuubuzi ba mmotoka kati gwe mutabani bwe oba omwana wo ayagala nnyo akwegomba ayagala n'Ashraf Simoga kati mutabani wayinza okuba ng'ayagala nnyo okwogerako nange gwakulaba oyogera n'abaminisita abantu b'amaanyi naye akyegomba ekyakyagala taata yakizimba atya kati ate muwoza omulowooza kugamba nti batunda batya emmotoka akasijjaliko wakiri kaafuna ebizimbe nga kitaawe zimunyonyi ezo zonna zitwale bwe butyo bitambula awulire munnange so ekyo tokikola ki tokyewuunya nga tunaatera okumaliriza naye nga owedde munyamaanyi olinga ayagala okugjako gavumenti nedda nti teri ssuubi anti nze munnange ndi wankyukakyuka nange ndi wankyukakyuka era bukyova olaba nti wendaba akasekese konna saagala akoonoona kati tulina akasekese kamugondi waffe Bobi Wine kati yewamaanyi kyate oli agamuyingiza muyago batwala bifaananyi ku gondi ku mikolo ate bamukyayisa abantu ate mukyayise nze gundi omulamba Katikkiro w'ekika ky'olugavu womutuba sebo eriyo Katikkiro omulala omunene natiigo yagenda n'egindi yagenda Namibia kasirika nakusirika Namibia tudde ku birala kyakuyisa bubi tugende ku mwedda mbadde mbuuza mu mwoyo mulungi tugende ku birala wadde otandise nga naatera okumaliriza anti nga naatera okumaliriza kyakuyisa bubi natiigo ogende Namibia owange nkyali awo nange sikitegeera matanka ninga mpale z'Abaseveni nga bw'oyogera kubanga abagundi abo bajjajjaffe bangi naye abagenda batono saagala nakukiwulira kugamba nsiika busi naye mmanyi nti yagenda ate bwe yagenza okwogera Ssaabasajja n'agamba nti abakola ku ebyo bamanyiddwa lwakuba ate negundi ali wa Lugave waliwo naatera ennaku zonna yayombako olwaki mwerabira erinnya kasujjulu byenga naye wa Lugave naye yalera abalangira yayomba mujjuzi bateeka ebifaananyi ne bamugjamu tugende ku birala saagala nnyo okwogera ku byannono njagala otandika okusiibula abantu obasibirire entanda nange nga tugenda omanye abantu abamu bagenda baga nti ne Dokita Ashraf dokita waffe nawagira abavuma dokita waffe nimbagamba nti dokita talina buzibu naye agamba nti okutta
wakiri bavume bavume naye era leero ate onyambye nekajjayo koko bulungiko nti okuvuma naye era nga okutta bwe kwali nti tewaliiwo baali baagala kutta nnyo bantu wadde abawagizi abamu naye nga oli waakwata emmundu atta omwana omuto n'atata muki mukulu oyo wampisambi kati namuno mulimu abaleeta ebivumu nakikubawo ekinene nnyo bwekiti nogati newankubadde ovumye neddirizaamu ekyo kinene nnyo naye kagambo ekyo kiringa ate nga gundi wa Korea North Korea ono Kim Jong Un yatani yaliko jaawe yamusiba ku muzinga bebana yamusiba ku mudumo gw'omuzinga ne bakuba omuzinga n'afuuka obulere kati bebe saagala nange saagala avuma nnyo kugenda eyo mukulu Tamale bamusiibudde mu ddwaliro amina alhamdulillah saagenze nagamba ontwale era yatandise okwogeramu tekyandibadde na makulu luli kubanga abadde tanywa talya kamere wadde naye ate kati bw'omukyalira kati ng'akutegeera asobola okunyumya naawe n'akamere akalya ndowooza ate kikola amakulu naye ate kikwewunyisa nyumirwa nnyo Tamale mulungi naddala ng'ali awanalisisi entuufu nga wanalisisi nga tazze mubiri bye byatera okuteekamu ngaali nga tazze nyumiro kubanga alina history oyo omulala nakategeka musaze nakategeka naye bw'abeera soba naye soba eyiye kwa musiraamu soba eyiye eri bweti bw'abanga ayogera nga obwa movement tebumuyingidde ki naye bwe bumuyingiramu ate naye bumuwugula naye bukola ki bumuwugula naye sibula bannange omukulu Tamale mulungi bw'oba ondaba tusaba Allah ayongere okuwashifa osuuke bannange mubeereeyo bulungi naye nze nyiwa nkyukakyuka gyenjagala amiina kale